Sasa inize ku report yeyo kibere ku record nazigana mu kakiiko nembabuuza lwaki mwetegekera okuzza emisango nga National Council for Education ekisooka ekyokubiri National Council for Education wetutuuse kati ebadde ekendezeza ku misango okusinza ku gyavanga emabega kubanga giva mu byakulonda naye teri muntu agenda ku verifying documents mu National Council for Education natasasula n'abagala okwekwetinga basasula kakati simanyi lwaki baagala babe ne billion 10 nga balinze okuzza emisango gye batanakola beesunga okuzza emisango kyabulabe nnyo naye mukisa omulungi sasa inze ku report eyo saali wanga salinga era singa nabaddewo nandikikoledde minority report naye saabadde mu ggwanga tezina kyezeetagisa omuntu wazi omusango bw'aba akoze default ku National Council for Education ye alina okweweza omusango gwe si National Council for Education ate emirundi egisinga emisango gye basala tebagijjako tebatera basalira ssente okujja nga bakola mesi ng'eva ku bo batya nakibagamba ni mbasogedde bingi nnyo bwe mukola role etali yammwe ku verifying ebiwandiiko by'omuntu waliwo ebiwandiiko ebirina okuba equated nga bya UNEB nosanga National Council for Education nga yabikola ki yabyekwetinga ensobi gyekola ebegikola ki egimanyi kati lwaki okkiriza abakoti bwe kuvunaanira zanya National Council for Education erina kintu kimu kusatifyinga na kuzuula nti sewungu empapula zezebweru zikwatagana n'ezaawano bwe tuzuula ddala yasomerayo omuntu eyasomera Pakistan okuzuula ebiwandiiko bayinza mujjako miliyoni nga 15 okunoonyereza so tewaliwo nsonga yonna nebawa ssente ezo ne mukakiiko nakigaana newenkuba ebiwandiiko byange nakiteekako star ezo bazisolooze naye nze kyesikkanya nakyo kulowooza nti bajja kuteekawo ssente eziri awo okwetegekera emisango mu kooti nga kalulu kawedde biliyoni 10 ate nga olemedde okulikulutinga abakozi abalala bafune emirimu mu kitongole kyekimu abantu badde bafuna omusaala ku ezo biliyoni 10 ne baba nga bakola. I'm lucky I was in that committee. I refused that 10 billion to be used for litigation purposes for National Council for Education. And I told them, they have so far improved. Why do you prepare to commit offenses and you want money to pay for costs in court, which are not yet there? Why? Secondly, National Council for Education, where they make a mistake, is for them to satisfy documents, all equated documents, which are not within their docket. Their documents are supposed to be equated by UNEB, but some of them were equated by National Council for Higher Education. So if a court gets you there, you are culpable. But any member who takes his documents is supposed to proceed in his matter by himself. Not National Council for Education comes to give evidence alone. But where they default them, Where they fault them is where you find that they did a role that was not within their ambit. But we cannot act in anticipation. In anticipation that we shall commit offenses in the next elections, we want to put 10 billions there. But you have failed to recruit more staff into National Council for Education. Because at this stage, National Council for Education should be having branches in other regions of the country, other than having only one branch in Chambogo, where every Ugandan has to travel to go and verify his documents. Anybody verifying documents, certifying documents in the National Council of Education, he pays money for it. That money can be used for litigation against that particular person. Actually, they should pay for insurances, other than putting money on that. Say, yes, we are going to verify, but we need an insurance. In the case you tell lies, you have not been trustworthy, the insurance will cater for you. If it do not cater for you, you give them a condition. You give them a condition as they apply to verify their documents, that you put a disclaimer. That's all you have to do. And you will be safe in the court. Thank you so much. Ezo bazisolooze naye nze kyesikkanya nakyo kulowooza nti bajja kuteekawo ssente eziri awo okwetegekera emisango mu kooti nga kalulu kawedde biliyoni 10 ate nga olemedde okulikulutinga abakozi abalala bafune emirimu mu kitongole kyekimu abantu badde bafuna omusaala ku ezo biliyoni 10 ne baba nga bakola. Abadde mu budget wa komiti bwe yajja ng'esisinkana National Council for Education bagigamba nti guno omwaka
gwe tugendamu gwa kulonda. Ba politicians abatasoma directly okuva mu senior 1 paka senior 6 nga basoma course beetaaga okuyitayo National Council for Education ebenga egattagatta empapula zaabwe zisobole okutuuka. Kati batugamba nti baagala obuwumbi 10 ng'obwo bwakwetegekera nti waliwo ekiseera nti bano be baba bagambye nti empapula zaabwe tezituuka babatwala mu kooti. Kati batwala National Council mu kooti kabe kasinga ebiseera ebirala ne gubasinga oba ne bagusinga. So nga kyakwetegekera ekyo bwe baba batutte mu kooti balina okubanga basasula engasi. Kyekyo kye bagambye nti baagala obuwumbi 10 bwakwetegekera wadde nga bali basasula naye kino bwe kituuka kya costs eza kooti ziba za waggulu nnyo era za buwanana. Kwetegekera okwo nga bakimanyi nti kuviira ddala katugambe kuva ku ndooza ku LC 5 chairpersons n'abalala paka ku members of parliament n'ebirala okutuuka waggulu. Ekyo kye twabaddeko olweggulo nga tusoma ripooti era nga twagala okuyisa budget ya National Council for Higher Education. Ekibuzo kyange ky'okusembayo kigamba nti okuba nti oteekateeka ebigwa tebiraze. Ndozo kirabira ddala nti bwe tutuukawo wano ebigwa tebiraze amataba biki otetenkanya butetenkanya. Okiraba kakati mu baana bagenda okwesimbawo ogenda okwesanga kabe kasinga nga mu constituency bali abantu 17. Kati mu 17 omwe era temubulamu abagenda mu kooti. Okiraba so enamba yokka first of all waliwo abangambye 16 11 bwe batyo. So yali estimate yaabwe. Just a brief in English. Parliament of National Council for Higher Education, when they appeared before the Committee of Education and Sports, they told us that they are in preparation for the forthcoming general elections, and they told us that they required 10 billion shillings to prepare for the incidentals where National Council sometimes is sued by the applicants whose applications maybe could have not been considered moreover fairly, so they ran to court. So eventually they were preparing for costs that could arise. Because what I was telling you is that you may find that in a constituency there are over 17 people standing as candidates at a post of member of parliament. So those cases are the ones that the National Council told us is preparing for the incidentals, for the eventualities. So that is why they required the 10 billion, but it is part of the unfunded priorities. And the committee was urging Parliament to ensure that they avail this money for them to have smooth running of that institution, especially during that critical time. So meaning that the argument... The National Council for Higher Education ke kakiiko akakulira katugambe okusokera ddala universities zonna n'okubanga bateekawo omutindo ogwa naddala qualifications. Kati betwabadde mu budget wa committee bwe yajja ng'esisinkana National Council for Higher Education bagigamba nti guno omwaka gwe tugendamu gwa kulonda. Ba politicians abatasoma directly okuva mu senior 1 paka senior 6 nga basoma course beetaaga okuyitayo National Council for Higher Education ebenga egattagatta empapula zaabwe zisobole okutuuka. Kati batugamba nti baagala obuwumbi 10 ng'obwo bwakwetegekera nti waliwo ekiseera nti bano be baba bagambye nti empapula zaabwe tezituuka babatwala mu kooti. Kati batwala National Council mu kooti kabe kasinga ebiseera ebirala ne gubasinga oba ne bagusinga. So nga kyakwetegekera ekyo bwe baba batutte mu kooti balina okubanga basasula engasi. Kyekyo kye bagambye nti baagala obuwumbi 10 bwakwetegekera wadde nga bali basasula naye kino bwe kituuka kya costs eza kooti ziba za waggulu nnyo era za buwanana. Kwetegekera okwo nga bakimanyi nti kuviira ddala katugambe kuva ku ndooza ku LC 5 chairpersons n'abalala paka ku members of parliament n'ebirala okutuuka waggulu. Ekyo kye twabaddeko olweggulo nga tusoma ripooti era nga twagala okuyisa budget ya National Council for Higher Education. Ekibuzo kyange ky'okusembayo kigamba nti